eddewo ndi ne bannange ndawula alibeeridde muzzukulu wa Nviirimbi ate ne tubeera n'eno bijjedda niyo yagonzeemu yakoseseemu katono ne tufunawo wano omukulu supabijje yatukutteko okulaba ng'atereeza amaloboozi gano gakutuukeko bulungi nga bw'ogawulira ate eri Pike Pros Kabanda yagenda okuba nga kigemuzi era kigemuzi waffe yatyemula n'omusango nga bwe guyimiridde ababbinkanyi twagalako ababbinkanyi bali olwaleero Hajjati salaamu aleikum twagalako bameka babiri mwebale kukimanya olwaleero ababbinkanyi bonna webali bana tujja kuba tubabanjulira awo mu maaso ate twagala okutegeeza nti ebintu bino ku mitimbagano gyaffe egya leediyo buddu bibeerayo osobola okugenda ku YouTube oteeka mu leediyo buddu ojja kubifuna live TikTok kwetuli ate ne ku Facebook page kwetuli awo nno omukulu mukwaya Jesse yatuteekayo bulungi nnyo era abeera wano kabulindiridde ng'akonge yakukuba bwetakukuba magenda waakiri era ekulinda amadda n'ekusabula ani amannya Namuyanja Pros ovidde mu ssomero ki Isaac Newton High School Isaac Newton lisangibwawo Katera Masaka City muli mu site kuva ku kyalo ki nze ndi Wesembabule oli Wesembabule ku kyalo mu tawuni Banda Nambirizi ku mwana Enambirizi mama ne taata gye bali batumireko tumiddeko mama wange ne taata omwami n'omukyala Nnyonyi Ntono Godfrey ne baganda bange omuli Noswas Livia Semanda Godfrey n'abalala tweyanze ngekozi oli mu class ki ndi mu senior 6 Hajjati salaamu aleikum tumireko na bisimilu bakali batumira tumirako ne head chaffe Mr. Murana Ezra batisha bange abooluganda omuli Madam Lydia Munso n'abalala bonna kati ekyo katukimalire ddala Hajjati salaamu aleikum warahmatullahi waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh oviiri gwani Najuma Swabula oviiridde wa Kaddugala Secondary School ewa Kaddugala Senior Secondary abe nali manye Kaddugala bonna baavaayo ova ku kyalo ki Kyalusowe batumireko Haji gyali ne Hajjati batoolere salaamu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tumirako maama wange omukyala Nakafeero Zainawe Kyalusowe ne taata wange Ssenyonjo Hamza ojja kwongerako ne ku ddoboozi ne taata wange Ssenyonjo Hamza ali awo e Dubai ne muganda wange Kyeyine Ibrahim Hajjati tokubye nnyo awe Dubai nga wali mu nnyendo mukacaafu kale tumirayo abalala babiri tugende ne mukulu wange Kyeyine Ibrahim ali Kabaale ne tumirako omukwano gwange asingako obusinge Judith kale tweyanziza Hajjati salaamu aleikum warahmatullah wa alaikum salaam warahmatullah amanya erinnya nze Nakazibwe Jamila oviiridde wa Kiryasaka Secondary School wane waffe wano mu Kibinge ku kyalo kikuba kuzaala Lukenke maama ne taata gye bali waliyo maama sooka omutumireko oyo n'abalala abali maama na Lukenge Shamil ne ntumirako head teacher wange Omuzira Nnyonyi Seruyange Ali ne bayizi bannange abakola olulimi Oluganda nawe abanjagaliza era bagambe n'obagamba nti omusomo gw'olulimi Oluganda gwa 14 omwezi ogujja mugujjukira bulungi omusomo mukimanya Blessed Sacrament nyabo oli ku leediyo buddu y'omuntu wa bulijjo gwani banna obwedda tolina mumbejja wano nokali mu mumbejja ssebo nsaasira okuyita nnyabo wamma olise obano bonna bakopi boolaba kati nze naawe ffe tulimu wano ng'abaana b'engoma era beeyagalireko maama ne taata gye bali batumireko oyogerako nnyo nti ebyo ebyekimbejja ate wano tebijja kukola tumirako tatange omulungi mwami Kayemba Charles ne mama wange mukyala Nakena Skovia oyo tumuyita omuzaana tumirako ne kubasomesa bo n'abasomesa bange okutandikira ddala ne head teacher Mr. Sendagire Hamza
n'abasomesa bange bonna abasomesa Oluganda Madamu Samari Madamu Kansaze ne Madamu Namirembe ne bagamba mukyala Kansaze oyo omundabira nnyo nno. Kale tweyanze ge twagala okutegeezaako omulungi awuliriza nti bannaffe abava Lekeevu tubeera nabo mu nteekateeka zino ne basobola okututeekerateekera ababbinkanye bano bulungi nnyo. Abaana ab'obuwala akacaayi kava Lekeevu mukawulidde? Abo nno basangibwa wali ku Hobart Street naye nga bakugamba nti bw'oba ebintu ebyo byonna tusobola okubikutuusaako wonna w'oli n'otalekaawo mirimu gy'abakama abo nti ate ogenze kulya kyamisana. Tukikuleetera awo w'oli tufumba ekyekya tufumba ekyemisana ne tufumba n'ekyeggulo n'enteekateeka yonna nga bw'oba ogitugambye. Tubeebaza nnyo okuba nga batukwatirako akabbinkano kano ne tutambula bulungi nnyo. Maneja Abudu omukubirako ku 075 n'abanga omubuulira gwe by'oyagala n'abikutuusaako bulungi nnyo. Mwebale nnyo abava Lekeevu ate n'omukulu Sande baaba weebale butakoowa kutambula nga buli kawungeezi abo tutambula nabo. Ne bannaffe aba Senior Computer Services International bano bagga nti bw'obeera nga oli muyizi omaliriza P7 senior ey'okuna oba ey'omukaaga bakuwa omukisa ogw'okubeera ng'osoma amasomo ag'enjawulo ate nga bw'obeera omaliriza mwattu ofuluma n'omulimu weeguli. Kaakati aba Senior Computer Services International basomesa courses ku ddaala erya certificate. Mu ezo balina certificate mu computer science, information technology and computer applications, certificate mu website design, secretarial studies and office management, balina certificate mu phone and computer repair and maintenance, balina certificate mu business administration, certificate mu graphics design and video editing, certificate mu accounts and finance management, certificate mu electronical engineering kuno nga kwe kuwayalinga amasannyalaze. Kakati no basomesa n'ennimi ez'enjawulo omuli Olujamani, Olufalansa n'Oluswayiri. Tulina n'enkola mwattu ey'okusomera ku mutimbagano oba ya online ate nga omuyizi waffe tumuyambako n'okumuwa ku data amuyambako mu kusoma. Balina courses endala abo baziyita professional courses endala erimu abatamaliriza kibiina kya 7. Abayizi baffe basoma buli lunaku. Waliwo abasoma ku weekend, abasoma akawungezi n'abasoma mu luwummula. Kaakati mwattu tugga nti ebibuuzo ate bakola bya wuddotembo. Beekwate togenda kwejjusa. Bakubire ku 07982 oba ku 0797327 tweyanze ege wali okugaba data abavubuka mweyuna eyo nnyo. Okugabira bugabizi data ajati kaddata okafuna aka buli lunaku. Ndi naawe mwana muwala njagala oterere bulungi nnyo. Ebifaananyi ebyo mubireke kati tugenze mu muzannyo gwennyini. Nkutandise owuliriza gwani Namuyanja olinawo obubaka bwo wano sooka obubawe. Namuyanja Prosi tuga nti buno obubaka abugamba nti okuva eri Mr. Sesanga Christopher omusomesa wa fine art bambi nkwagaliza buwanguzi bwereero ow'ennyonyi ennyankole. Ono agambye nti nze n'atumanya Brenda mwattu tukwagaliza buwanguzi. Namugwanya Swabula akwagaliza buwanguzi bwereere. Ono agambye nti nange n'atumanya Brenda ntumirako maama wange omukyala Sanyu Jane ne taata wange Muzeeyi Matanta Frederick. Kakati Lily Van Helen Girls Hostel room 2 Kyengulu ku prefectorial room munange akwagaliza buwanguzi bwereere. Namata Gloria Angel senior yakubiri munange atambuziza HP we. Namuyanja Prosi ne sente zino zibadde ziwerera ddala. Namagembe Betty sanitary prefect. Isaac Newton n'agamba nti ayagaliza HP we obuwanguzi agamba nti ffe Babiliola family. Isaac Newton manya ga generation Z
tukwagaliza buwanguzi bw'era tukutambuziza n'ensimbi enkumu ziizo. Nasuna Rebecca Senior ya mukaaga agamba nti ayagaliza HP we obuwanguzi obujjudde. Ono yeko obusinge Judith n'atema enkoba za mbogo agambye totuswaza. Nasuna Brenda Senior 6 akwagaliza buwanguzi. Namuyanja Plosi obuwanguzi n'entambula yino bagikuteereddemu. Kuliko nno n'Ekimera Francis ne kilasi ya geography. Semanda Godfrey Senior y'omukaaga entambula bagiweereza akwagaliza buwanguzi. Mwanjale Peter Starling Eruvule kutambuza n'entambula naye ageeta omuyiwa. Birungi Mase Senior ya mukaaga naye atambuza ekipi waffe Namuyanja. Kale tweyanziza. Mbogga Edward mwezi wa Senior ya mukaaga agamba nti HP we Namuyanja Prosi amwagaliza buwanguzi atuke ku mutendera oguddako. Yudaya owa Yudaya Computer Center and Stationery ku Twin Towers wone Masaka City ayagaliza Namuyanja Prosi obuwanguzi obw'amaanyi. Omukyalo oyo Yudaya tubeera naye mu kabbinkano buli mwaka. Weebale nnyo Yudaya kwagala ate n'okuwagira. Namuyanja si ye goli ekipi. Yes, sir. Assembly muba nazo ddi? Every Friday. Si yenkya tugende mpola si kyekikyo kino kitwatulire nga bwe tukiwandiika omubuusi O ma wu ba wu ezannamansa sana sa kyenkyamu ojja kuyimirira butengerere ojja adressinge bulungi babukuwa obubonero busatu. Ekyokubiri ekiggweso ka yi ga wa yi sane o. Ekigwiso awo ekipi nvuddewaawo. Tugenze mu bisoko tebakuwadde kabonero ate tutulondawo. Tugenze ku kibuzo ekyokusatu. Tugenze mu bisoko. Owulira? Okutakiza enduulu kisoko kitegeeza ki? Kukuba nduulu. Era nga waliwo obuzibu. Nkugambye ekisoko. Kubeera nga waliwo obuzibu. Waliwo amulonda hajati. Okuyita obuyambi. Era awuliriza eri nno bali mu kusoma obayigiriza. Waliwo ayina nakalemu. Kubeera nga ofunye obuzibu n'oyita abakubuukirira. Omuntu bagamba nti olira enduulu. Kuno kuba kuleekaana ng'obaguliza ku bantu ku mutawaana ogukuguddeko. Bwetyo bwe tunnyonnyola. Okitegedde? Kale katugende ku kino HP wange. Okunyiga ebitoliro nakyo kisoko kitegeeza ki? Kukazaakaza nga balina kye bakwagazaamu. Ekitumuwe kukazaakaza kubonyaabonya nga balina naye kye bakwagala wekale bakuwadde obubonero busatu. Ekyokutaano nkuwummuzeemu. Okusigala mu bbanga nakyo kisoko kitegeeza ki? Kubeera nga tolina kuyamba. Muwe obubonero busatu. Tugenze ewa Hajati mutwale kampitindiggwa. Hajati ebibuuzo bino ani yabironze? Wabyerondedde? Muganda agamba nti eyeeweza omumba nange kankutandikeko. Kiri Megga yatula. Yi ra yi ma ga a. Bakuwe busatu. Olusalosalo. O la wu sa a sa a. Omuse nyingo namba ogireseewo Hajati muveeko. Tugenzeeko mu bisoko ekyo tekikutiisa. Ekigo ekimu Kirobera mwana kwavu.
awo tewali kabonero kati kaba kutwale mu kisoko. Okutereera obubya kisoko kitegeeza ki? Okutereera obubya kutebenkera wantu okyalina obudde teeba ekirala. Wakayima ani amulonda? Ssebo Omumbejja naye kale bawe ekituufu. Kwe kutuula nga toseguka. Kutuula nga toseguka nga olonda ekyolinda. Waliwo abaalindanga emmere nga bafumba. Ekibuuzo kyaffe ekyokuna, okudduka nga weeyagula kisoko kitegeeza ki? Oba Wakayima waali amutereeza Namuyanja. Kola kintu kitasoboka. Namuyanja bw'oba akabonero kukola kintu kitasoboka. Tosobola kuba ng'oli ku mbiro ng'ate ogenda weekakula. Kukola kintu kizibu. Weewaawo. Ekibuuzo kyaffe ekyokutaano, okujja omuntu ku muguwa kisoko kitegeeza ki? Muyamba ng'abadde asobedde oba ng'abadde alimereddwa. Kuwonya muntu kizibu. Timwekuulubya nnyo bwegaago kujja muntu mu kizibu. Tweyanza nnyo tweyanze ng'omulungi awuliriza. Tuli mu nteekateeka ya kabbinkano ka lulimi Luganda. Ate kati ngenze ku mwana muwala Hajati. Baba yongerako ku ddoboozi Hajati omulungi. Hajati ddamu obuulire abantu essomero gy'ovudde. N'amannya go gababuulire bakuwulire. Oyongerekera ku ddoboozi Nakaziwe. Si kyekikyo? Nkutandise bwe nti Nakaziwe Jamila gamba ne taata ne maama eyo bateekeko akabaani kuba tutandise. Kyatule nga bwe tukiwandiika obutaggwako. Ba wu ga wa ka o. Ta ogibuuse. Owulidde? Awo tetukuwadde Hajati. Mugamba ayongereko akabaani oba abadde akakyakakutte mu ngalo akayiweko kati. Tugende ku kino. Kikwanguyidde. Ka yi ka wa na ga wu yi ya yi da eza Namansasaana kikuwadde lwako wali obadde otagaddemu naye katukikuwe. Tulaba mugambye nti akabaani kabadde akuttemu ngalo akayiweko n'ofuna. Tugenze mu bisoko. Hajati, ekisoko kino kitegeeza ki okufuuyira endiga omulere? Kutawaanira bwerere kumala biseera bakuwa obubonero busatu. Tugenze ku kyokuna. Okuzinya omuntu engera nakyo kisoko kitegeeza ki? Kumubonyaabonya bakuwe busatu. Ekyokutaano, atalina mwana okuweeka ejjinja kitegeeza ki? Wakayima Namuyanja. Mwogerako n'amannya nti Wakayima Namuyanja. Okubeera nga muli mu ssanyu. Mumbejja ssebo. Kudaalira omuntu. Nedda Mumbejja nedda. Ekintu kino kitegeeza buli muntu kwenyigira mu kiriwo. Kyova owulira nga bagamba nti leero atalina mwana naaweeka ki? Ejjinja. Buli muntu aba yeenyigiddemu. Ntwalira Mumbejja mu maaso. Mumbejja, tuli Butoola. Ekibuuzo kyaffe ekisooka, obugumba. Era omukutte ng'omumbe. Ba wu ga wu na bane.
kituufu. Waawo. Ekibuuzo namba 2. Yes, sir. Obutittiriri. O, Mm. ba, Mm. wu, Mm. ta ezannabasasani, Mm. yi, Mm. ta ezannabasasani, Mm. yi, Mm. ra, Mm. ne yi. Mm. Ta ezibadde zisembayo kiri obutittiriri. Wonna yagumizaawo. Awamu abadde tewagumiza. Naye ekituufu katugende mu bisoko. Yes, sir. Kikulu mu mbejja. Okukuba evvu kisoko kitegeeza ki? Kubeera kusajjanya muntu. Ddamu oteeka ekirala. Okuba omuntu evvu Mm. kitegeeza kumukudaala. Kulikayo mu mbejja. Kulikayo. Bakuwe busatu. Kukudaala. Kukudaala. Kinagguka. Ekisoko namba 4. Okwoya obusera kisoko kitegeeza ki? Kubeera kukoowa nnyo. Kukoowa nnyo. Bakuwe busatu. Ekibuuzo kyaffe ekyokutaano. Ennyindo okwebaza eyazimba kisoko kitegeeza ki? Kibeera kwebaka n'okufuluuta. Kwebaka n'ofuluuta. Bakuwe busatu. Tweyanze kwata mu HP wuuyo nze namukooye. HP. Yuli ali kungulu HP. Ani yabikulondedde njagala nkakase? Mbadde ŋŋamba nti ye Omuzindalo gukyusemu ogutunuze gy'oli. Tutandise n'engero. Kibuuzo kya mukaaga. Ky'oyagala kikuseeza. Malayo. Abayizi yabbagamba walumye olugalo. Ani amulonda? Wangi? Bamagwawo ekituufu. Ky'oyagala kikuseeza omunyola amalibu gaamusingira olubindi. Temuluwulirangako baana mmwe. Kajja tinaakuba eriiso nagala abasajja bano. Ekibuuzo ekyomusanvu akivaamu. Malayo. Yakiyita ekirya. Teeba ekirala. Yakiyita ekyato. Bakuwe busatu. Ekibuuzo ekyomunaana. Eggwanga gyakoma okwereega. N'emiwula gye gikoma obugumu. Tereeza. N'emiwula gye gikoma okwereega. Okyalina obudde. Emiwula gye gikoma okwereega. Ani amutereeza? Tewali. Hajjati. Emiwula gye gikoma. Mumbejja ssebo. N'emiwula okuguma. Byonna ebyabyogedde bawe ekituufu. Sseggwanga gyakoma okwereega n'emiwula. Wookoma. Toyongerako kirala. Olugero tuluddamu nga bwe lulina kuddamu awo wookoma. Gyakoma okwereega n'emiwula. Genda ku kyomwenda. Tugenze ku kyomwenda. Tuli mu byabuwangwa. Okuggula oluggi omwogo Kiki. Okuluggulako katono. Bakuwe busatu. Ekibuuzo kyo eky'ekkumi. Aginnyonnyola. Enkoko enseera. Enkoko enseera. Buwuli oli nga yogedde nti enkoko enseera kitunnyonnyole yeebeera etya? Enkoko enseera enkoko enkazi nga yazaalako. Kituufu. Bakuwe obubonero busatu. Ekipiba kikuwe naye nga koko ndooza tezaala ebiika bubisi n'eyalula. Tweyanzege Hajjati ndi naawe. Si kyekikyo? Njagala oyongere ku ddoboozi. Tugeze ku kibuuzo eky'omukaaga. Lugero tolowooza nti nkuleetera bipya. Buli omu yeesibye bino ebibuuzo byo. Namba 2. Kale, ekibuuzo eky'omukaaga. Bannange bangi lugero malayo. Tewali Wakayima amulonda ani?
abaana banaaba batya Kale bannange bangi nga tonnagwa mu kabi. Tugenze ku kibuuzo ekyomusanvu. Ebiddawo tebyenkanankana. Malayo. Wakayima. Hajati wamma. Nedda enkaajumbe temala sijja gibanyonnyola kuba eyinza okujja mu maaso eyo. Tugenze ku kibuuzo ekyomunaana. Ebibuuka tebiragaanye Hajati. Bikubagana empawa bakakuwa. Kankutwale ku kyomwenda nga kya buwangwa. Mpe ekigambo ekitegeeza ow'amawulire mu Luganda olutuufu. Akola kuba amawulire bano bakabanda be b'amawulire bano. Naffe tuli b'amawulire babayita batya mu Luganda? Wakayima. Yena HP. Omukungaanya. Mu Luganda ow'amawulire bamuyita batya? Mumbejja ssebo. Ow'amawulire mu Luganda tumuyita mawuugulu. Kale bw'oba oyagadde kuba kati bano kibayisizza bubi osobola omuyita matalisi. Ekyo kyo kyanguwa naye nga mawuugulu ye w'amawulire mu Luganda. Era bagamba bamawuugulu babo bagamba b'amawulire baabo bazze. Naye temukituyita nga tutambula. Akayimba. Akaga nti gali b'amawuugulu galigenda okumbika. Tugenda ku kibuuzo eky'ekkumi wamma Hajati. Ebintu abatabaazi owulira oba abagenza okulwana mu lutalo bye badda nabyo nga babinyaze oba nga babibbye mu lutalo mwe babadde biwe erinnya egganda. Nyago. Wangi? Nyago. Tereza. Wakayima Namuyanja. Namuyanja. Eminyago. Eminyago. Si nyago. Mubeera munyago. Munyago. Oba Namuyanja gwoba wakatumala okuvaako eno ew'omukulu Super Bijje ate okwate Hajati oli. Teyanzeega omulungi awuliriza tukomyewo oluvannyuma lw'okuwummulamu okwo njagala weetegeke kwata namba 3 si yeewuuno yoono yennyini naye sooka omutwale lyoke nsoma obubaka bw'omumbejjo. Weewaawo. Hajati. Wakumpa Hajati namba 2. Sibayamanya wakyetika. Bakuwa akabonero. yaba n'ojja bbiro ng'akulaba genda ku kirala. Ekyomusanvu ekiriggwa Tereza. Namuyanja awo Tereza olulimi lw'ebbiikaniro tewali mulala wa basobola. Tewaliwo mulala alonda. Tugamba nti ekiriggwa jjo tekikufunuzangaalira. Ekibuuzo ekyomunaana. Ekiyuni ekiribwa omukulu. Tereza. Yongera otereeze. Tereza. Wakayima Namuyanja. Era Namuyanja tebijja kuwa. Wakayima omulala bawe ekituufu. Hajja tibadde nkwongedde omukisa otereeze ekigambo. Tereza ekigambo ekyo. Tekibulamu. Bakuwe busatu. Kubadde tubulako omumayi okka n'ewuwo. Genda ku kirala. Katugendeko mu byobuwangwa. Akabwa akato kawa erinnya. Nga kabwa. Namuyanja. Akabulugu. Akabulugu. Nawe tukyali ku mutendera guno. Bakuwa akabonero. Ekibuuzo eky'ekkumi. Ennyama ababaazi gye bagabana mu bbaagiro eyitibwa etya?
Agimanya Wakayima alangidde. Namuyanja Ey'obubazi. era gye bagiyita batya batya. Waliwo amulonda bawa ekituufu baana temuwulirangako temuwulirako kabuyi temumuwulirangako kale katugende ew'omumbejja ssebo ow'okumukira kale tugenze bwe tuti bano bagambye bakuva mu Matete comprehensive kirasi ya senior ya 5 ye Sserugojola Musenyonga Tumulamye Namatovu Mutagubya Nalubega Nakanwaji oli Nakanwaji restaurant Nakanwaji Uza Ilati Semakula Nalubega Musongola Natale Nakawoza n'abatongole Martha Dometre Kapteeni bonna bakwagaliza buwanguzi ne ka Yesu no kwali ate ng'ajja kujja. Najjuuko Betty bano nabo bagambe nti abazadde ba Nakalema omwami Kayemba n'omukyala Nabukeera baganda ba Katerega Kiramu makanika mu Nakayiba Najjuuko Betty Nandawula Mary Nasuuna Serwadda Mutaya Andrew Walugembe Charles Jajja ow'Ekijja Bwemi amanyiddwa nga Maama Sula omukulu w'essomero Matete Comprehensive Seed omwami Sendagire Hamuza bonna bakwagalira buwanguzi kuliko ne Nalyange Samali Kansaze ono Madamu Kansaze mumanyi nnyo ne Namirembe nabo bakwagaliza buwanguzi kati mumbejja nno nze nkukuttemu munnange bwe biba naye ebyomumbejja n'obulangira wano mu kabbinkano tebikola kasita oziramu ekituufu ng'obubonero omukuwa w'otagalira nga mbukuggyako ngenze n'olugero lw'omukaaga okulya ennyingi malayo bano nno ate mwawanikidde mu budde bw'omumbejja tetujja kubawa era tetubawadde singa oli ajja kyabadde asobola okukiddamu mbadde nkimuwa naye tugamba nti okuli nnyingi si kuggwa maddu katugende ku kyomusanvu mulinda essaawa ya munnammwe neekola ki neevuga Lubaale embeera bakuwa obubonero 3 mumbejja ekyomunaana Oluganda lugwana kulya malayo Kigaani Wakayima Namuyanja HP obubonero kamu katugende ku kyomwenda tugenze mu byobuwangwa wamma mumbejja emmere ogimanyi kati eno emmere y'amatooke ey'eminwe bwefumbibwa neetajja bulungi nga bagiyemu buli tugiyita tutya Tereza ngeri gyali ow'emawogola tumuwe neba yakakoola ngeri gye tutali lugero naye muwa obubonero 3 tugenze ku ky'ekkumi mmere omuwumbo gw'emmere bw'ogufumba n'ogunyiga n'oguzaako ne guboobera nnyo Omuganda emmere yagamba nti eweddemu kikale kankugondezeemu ebiriisa Wakayima Hajati Hajati nedda emmere ate amagezi ng'egajjawa eyo emmere tugamba nti eweddemu eke liba ke lyeriggwa mu mmere kale tugenda mu bwino naye tugenze katusooke ennyonyi ennyange mbuulira obutaka bwammwe obw'ekika gye buli bulimu Mukyagwe bulimu Mukyagwe bakuwe abubonero 3 Hajati weddira ki weddira Nnyonyi Namuŋŋoona kati olw'okubanga mwenna mweddira Nnyonyi Namuŋŋoona akabbiro k'ennyonyi Namuŋŋoona ke ki ku nguvu ginnyonnyola abawuliriza efaanana etya
Namuyanja. Ku nguvu kabeera kanyonyi nga kali mu kkala ez'enjawulo, langi ez'enjawulo, kalina omukira muwanvu ate bwe kaba kabuuka katera obuukisa okugulu okumu. Kayokedde ku mukira omuwanvu n'okubuukisa okugulu okumu muwa akabonero kamu. Ngenzi wa Hajati wali, Hajati weddira ki? Katonda wange. Ennyonyi ennyange mpaayo ebigambo waakiri 2 ebiri mu mubala gwammwe ogw'ennyonyi ennyange. Ne bwompa 2 byokka, ne bwompa kimu kw'obubonero 3. Kale Hajati. Mukyambadde mulimu. Kale mu Hajati muwa akabonero. Mukyambadde mulimu engo, ebyo bigambo biri mu mubala gwammwe. Omumbejja. Weddira ky'oli mumbejja oba oli wa mpologoma? Njagala ombuulire akabbiro k'empologoma. Kabbirongo bamuwe obubonero 3. Tugende mu bwino sookerewo ekippi. Bwe bakulaga w'osoma obubonero 10. Obuwulya bwe bukusika jjukira ate enkya Lwakutaano asembule. Kati tandika. Tandika we bakulaza wawasookera ddala. Soma. Jjajjange ekyamusobozesa okunyweza engo nawankubadde engalo zonna zaanuubuka, kwe kubanga olutalo bwe lwali lukutte wansi ne waggulu, engo neeyita mu mpango y'amatabi g'omuzo, bwe waayita akabanga neevaamu n'ensembera n'engolola omuggo ngiwaatule. Kyokka nga njagala kuba kitundu kino ekyali kiriraanye jjajjange eri awali omutwe nga ontyayo. Bwe nagibwaguliza omuggo, ebyembi nakuba engalo za jjajja. Olw'okuba engalo zaali zamufuuyiridde dda era nga zizingaladde, engo kyeyava yeesimattula n'eyotta. Ku kigambo kuyotta kwe tukuweeredde obubonero 4, tubadde tugenda kukuwa 3. Wa Hajati musongerewo w'atandikira. Hajati asome bwino tuwulire. Tandika. Tandika. Era naffe bwe twasika ku byaffe ebijja, wamma ggwe ne tuduma, yogayoga mitala ku nsuku, naye engo eri. Yongera ku ddoboozi tunyumirwe. Naye engo eri yali bigonwa, enkadde bukuku anti nga n'amabala gagifumye. Bwe nasooka nti okulaba ku ngo mu kikangabwa ekinene kityo. Genda mu maaso. Bwe twatuuka ku bugenyi twasanga bakunsa mmimbi nga batulamusa, ne batubuuza nti muyiseewa? Ko mukulu mpago nti mu mpaali ziraya. Ko bo nti Hajati kasoko ongera kusala kabonero ng'ate obadde ogize nnyo bakuwa obubonero 5. Twalira Hajati oli amuliraanye ate tulabe ensonga nga bwe ziri. Musongerewo mangu nnyo. Hajati we bakusongera muzindalo gutereeze bulungi otandike. Soma. Kobo muyiseemu mutya, ffe ekibira ekyo tetukyakiyitiramu ddala. Oyongere ku ddoboozi. Abatemu bali omwo kitalo butalo, ate engo z'omwo zikamira bugobo, zeeswanta bweswansi, buli lunaku zitwala mu luli. Ne batukulisa nnyo, ne batukubako obugenyi 10.
mawubonero buna zikamira muki kale teyanziza omuwa omumbejja ssebo asome. Tugenze ku mutwe bajjajjange banfaako. Soma. Bw'otandikira. Gy'ogenyuwa tebawamu. Twamala ennaku ntono ku bugenyi nga tuddako awaffe. Nze nasanyuka nnyo okudda kubanga saayagalanga kumala bbanga ddene nga siri wali jjajjange tezikya bbiri. Jjajja yatulabirako eri ng'akuba kaluulu ng'ajja atulamusa nga yeeziribanga n'atukulisa ekkubo. Taludde yeekerebenze yeejaze akikiitani akataayi okusala oluggya ng'emmere yayidde edda ng'asoosootola lulatta lwaffe luba lulatta. Muwa obubonero buna omumbejja ssebo. Tweyanziza nnyo tweyanzenga omulungi awuliriza nga kigemuzi bw'ali mu kugatta. Leeta abaana bano mbasomeremukko wano mbagambe nti owulira ekippi wadoga nti jjajjange ekyamusobozesa okunyweza engo newankubadde ng'engalo zonna zaali zaanuubuka kwe kubanga olutalo bwe lwali lukutte wansi ne waggulu engo neeyita mu mpago y'amatabi g'omuzo. Enzo okiwulira ekitundu ne kiba erudda w'omuti ate n'ekira ne kibeera erudda ewalala. Bwe waayitawo akabanga ne neevaamu n'ensemberera wange ono n'engolola omuggo ngiwaatule kyokka nga njagala okukuba ekitundu kino jjajja ekyali kiriraanye jjajja eri ewaali omutwe nga ntyayo kugamba n'osoma awuliriza naye n'awulira ng'afa ekinogezi. Owulidde? Tweyanza nnyo tweyanze ng'omulungi awuliriza tulinda kigemuzi agemule akyetereeza naye twagala okujjukizaako bannaffe abava Cave Restaurant. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa ak'okunywa kano akalungi. Mututeekera bulungi nnyo ababbinkanyi baffe ne bajja mu bbinkaniro wamma nga basaanidde. Tugamba Valley Cave Restaurant tuli awo ku Hobart Street wansi awo munotera okutuuka ku Vienna Guest House. Bw'ova eno ku kikuubo kirimu abasuubuzi abo ab'amaanyi ogenda ogoba olukuubo olwo kyemmanga ojja kutulaba wansi awo tufumba ekyenkya bulungi. Ekyenkya kyaffe essaawa 12 kitundu kiba kyayidde dda. Gwe ng'ojja oli ekyenkya ng'ogenda ate ku mirimu. Ekyemisana nakyo kibeera mu budde, ekyeggulo kibeera mu budde, ekisala budde. Ffe buli ssaawa yonna wojjira tukuwa ekyokulya naye ekyekizo kye tulina nti bwe oyagala ekyokulya tukikutuusaako awo wooli. Otukubira ku kasimu kano n'okubira ku maneja abudu ku 0753 67 6535. Maneja abudu weebale nnyo weebalire ddala ne sitaafu yonna eya Valley Cave weebale nnyo. Mundabire ku managing director mukulu Muwanga nti tumwebaza nnyo olw'enteekateeka eno tatulekerera. Tugenze olunaku olw'enkya tugenda kubeera ne Kibule Pius Kitengesa Comprehensive ka Yesu Kereni oweereza nno omumbejja wano obubaka nkuwulidde naye naawe enkya oli mu miguwa wano. Kibule Gonzaga St Nathaline SS Kamuzinda Ssenyomu Michael St Monica ate mmwe abeeyo Kamuzinda Kyannamukaaka bwe katagirya empaka ez'akamalirizo ziteekebwateekebwa kubeera eyo wammwe. Tujja babuulira ekifo ng'akadde akatuufu katuuse naye mumanye nti empaka ez'akamalirizo akalulu kaalikwata mmwe bandabula wano babitaddemu nnyo simanyi kye mwabawadde ne bapulosi Kabanda bakipise nnyo naye katuweeko ku buno katono nnyo. Neyanza nnyo neyanzege mwebale kuwuliriza radio owulidde omuntu wa bulijjo enteekateeka yakabbinkano ku lulimi Oluganda. Nkusanga ogeze ompitaani Mawuugulu wamoono Mawuugulu kuba y'abasomera amawulire. Nkusange ompite Mawuugulu akanyamo. Kale olunaku olwaleero nno tubadde ne bamaama bange basatu mwami Kalema aliwa naayo bonna bannyonyi abasatu. Ab'ennyonyi abasatu. Ennyonyi nyange enzaala naye yonna ebeera nnyonyi. Ebeera nnyonyi. Kati mbadde ne bamaama bange basatu newankubadde ggwe obaddewo ne muganda we. Oli mwannyinaze. Abeera mwannyoko. Okay. Najjuma Swabula gwe tutandise naye okuva ku Kaddugala SS engero yafunyeewo obusatu
ebisoko n'afunawo 3, okwatula n'afunawo 3, obuwangwa teyafunyeewo, n'ekika teyafunyeewo, ate bwino n'afunawo obubonero 5, n'alondayo obubonero 2, omugatte gwa bubonero buli 16. Nakazibwe Jamira engero yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 6, okwatula n'afunawo 3, obuwangwa teyalonzeeyo, ate n'ebika n'atafunawo, bwino n'afuna 4, omugatte gwa bubonero buli 16. Nakalema Juliet okuva ku Matete Comprehensive engero yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 9, okwatula yafunyeewo 3, obuwangwa n'afunawo 3, ebika n'afunawo 3, bwino n'afunayo 4, omugatte gwa bubonero 25. Namuyanja Prosti okuva ku Isaac Newton engero yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 6, okwatula n'afunawo 3, obuwangwa n'afunawo 6, ebika n'afunawo 3, ate bwino n'afunawo 4, n'alondayo 5, omugatte gwa bubonero 30. Tuyisizaawo abaana babiri olunaku olwaleero, Nakalema Juliet okuva ku Matete Comprehensive n'omugatte gwa bubonero 25, awamu ne Namuyanja Prosi okuva ku Isaac Newton n'omugatte gwa bubonero 30. tweyanzeeko omulungi awuliriza mwebale nnyo okugoberera ababbiikanyi nga bwe tusituka twesukeko mu ngalo tubadde mu kusomesa tetubadde mu lutalo. Mukama Katonda tukuumire tugenda mu pulogulaamu wotobadde musule bulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bannange mwebuuzeeko ababbiikanyi tetubadde mu lutalo. So abagenyi baffe